biki ebyo abalunzi bye bakola ne bibaviirako mistakes ze bakola ne zibaviirako okufiibwa? Ebiseera ebisinga yes kiyinza okutandikira ku nkoko zennyini olulyo ne kitandikira kwazikuwadde tazigemye bulungi olunaku olusooka naye kiddayo nnyo kuggwa omulunzi ozannya percentage nnyo otya tukitwale nti omuntu akuwadde enkoko breed nnungi azigemye bulungi akuwadde kw'olina okutambulira ng'ogema kati gwe omulunzi w'ozituusaayo abamu obukyafu bwo bwasukka. Ekyokubiri ogenda okosanga ng'abantu abamu ateekawo enkoko baaki eno ne wali n'ateekawo alina obwa wiiki alina ezibiika alina ez'emyezi ebiri kati awo wavaawo obuzibu nti ebiseera ebisinga olina okiteeka mu bwongo nti ndeese enkoko zino bwaba waliwo enkoko ewaka okwegendereza n'okubeera ng'oziwa obudde kulina kuba kwa waggulu nnyo singa kino ekifo ekibadde ekipya ebiseera ebisingawo obuzibu buva kubanga tufunayo ne bakasema batugamba enkoko zosooka okumpa zaali nnungi lwaki zino ziganye ogenda okulaba nga kivudde kuli nti ziri zisangiddwawo waliwo obulwadde obuzze kubanga bwe obulwadde bunoonya kyebulya bwayingiddewo mu kitundu kati wakyerabidde kiteeka mu bwongo ekibannaye kakati wano waliwo obulwadde tukusuubira okuba nti okufuuyira ogenda kufuuyiranga frequently tukusuubira okuba nga bw'oba nga olina abakozi ali mu nkoko ento ava mu nkoko enkulu takkirizibwa genda mu nkoko nto kubanga zino enkulu zisobola okuba nga zigemeddwa bulungi nga zisobola okugumira ku mbeera y'endwadde n'ate buno obuto nga immune system yaabwo ekyali wansi ddala kati gwe n'ova eno n'amataawo go mu nkoko enkulu n'okka mu nkoko ento eyo mistake yesookera ddala abalunzi bagikolera ddala ojja kujjanjaba nga towonya so kati ekyo mukitunulire nnyo nga tonakutunulira breed nga tonakutunulira ki manya wentutte enkoko waliwo enkoko bwaba waliwo enkoko ngenda kukola ntya kubanga siyinza kugamba nti toleeta nkoko kubanga oyina kuba nange era osanga nga ninayo ezikula ninayo egundi naye negendereza bwentyo neŋamba gwe kwasiza ekiyumba kino kati oba osobola okuba nga oyina omukozi omu ogenda kukola otya omukozi oyo waava muzina enkulu yeetereze bulungi ajjeko amatawa agavudde eno buutusi ezivudde eno yeyonjeeko agende mu nkoko ento buli kiyumba abeere ng'ali fresh then n'okudisinfectinga obulwadde spreadinga feke ennyini okuva ku kiyumba ekimu okugenda ku kirala oba okwetoolera ku faamu nga tofunye mugenyi nti avudde walala wabula gwe kennyini ng'oli mu kwekolako obulabe wali gwe kennyini omulunzi kati ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri abantu abamu enkoko tebaziweera ddala budde kumanya kubanga osobola okutangira walabamu ka sign and symptom osobola okudduka n'odduukirira naye oba toziwa budde togenda kalaba nga tekanabeera severe nga tekanakufuukira kizibu togenda kalaba kati so ziwa obudde olabe nti otunulye kalimbwe alino mabeera nga ali ka white nga kayitamu ka black katono alinomo kati bw'oba otunulidde kalimbo wa green yita mu kiyumba bwoti otunulire kalimbo wa green kalimbo wa brown kalimbwe alimu omusaayi byonna signs oba bubonero obutulaga nti enkoko zaffe wadde zirya kubanga osobola gisanga erya ne bambi nga ekwatiddwa obulwadde wadde tebunagiyisa bubi kati odduukirira kati obeera nga toziwa budde byonna bigenda kukosa otandika okugamba enkoko zagundi tezikula ekyo nakyo kigundi kati ekirala emmere eno emmere y'enkoko gye tuziwa emmere enkoko zirina entondo waliwo emmere oba emmere yaffe tugidesigninga ng'erina okubamu ebirungo byonna kyetwandiyise balanced diet kati oliye bw'afuna kasooli ngagamba banga enkoko zirya broken ng'ateekamu kasooli oli mukuwa proteins carbohydrates zokka fats zivuddewa minerals endala zikoze eki zigenda kuvaawa so enkoko ziwe calcium ojja kusanga naddala balunda broilers ne zino zennyini zimanya okukutuka amagulu wano mukuteekako weight oli naafuna ekyo ekizibu enkoko zange tezijatambula maama banguze enkoko ennema kiva ku gwe kennyini omulunzi gwoli ekikola enkoko togiwa calcium enkoko togiteeramu calcium togiteeramu layimu kati ogenda okulaba nga otandise okugamba enkoko zaayo munaye zimenyeka ozituka ku myezi egi enkoko eba eri mu kuteekako weight
naye yeetaaga support muno mu magulu nga gaggumidde. Kakati emmere naye yennyini kikulu. Ebyo ebinywero wezinywera bannaye bispreadinga endwadde bitya. Ebiseera ebisinga abantu abo tebooza. Ffe tuba advisinga abafaama baffe bw'oba ogenda teekamu amazzi yoza drinkers kuba bwe budde bw'ogenda okufuna okuzirefreshinga njoza ku makya oba ne mu budde wonna w'ogenda okuteeramu amazzi kati tukitwale nti ku makya oyozezza bulungi eziteereddemu nazo tezaagala bikyafu nazo ziwunyirirwa amalusu ago bwe gagenda mu mazzi amazzi ago gawunya singa omulunzi aba akiwadde obudde aba asobola okukiraba nti amazzi ago bwe gawunya si bwe gawunya nga wakagateekamu amalusu gano enkoko bwe ziba nga zinya ziteekako amalusu bambi kati ebiseera ebisinga nazo zikoowa kiringa nga oyinza okunywa ekyokunywa n'okitereka ng'adde wakinyweddeko tekibeera fresh nga kino ekipya soda gwe wakasumulula n'omunywako si y'omu noono gw'osumuludde n'onywerawo kati ebyo byonna byonna bambi ogenda okulaba nga nazo zeetamiddwa amazzi mugateekamu ne gabeeramu paka abamuno bagabeezamu ne 24 hours nga takyusizza mazzi nga taziteereddemu mapya tezigenda kunywa weziba zibika tezigenda kubiika. Waliwo abo abafuna amazzi ayozezza ebintu bye bulungi gano agayumunguza oba ag'engoye ago n'ateekamu. Enkoko eyina entondo olina okugirabirira nga olina okulabirira omwana gw'omwana osobola okuwamuwa amazzi g'oyumunguzaamu amasowaani tosobola kati zino enkoko oba ozifuukidde maama ozifuukidde taata olina ozikolera ekintu ekituufu kati ekyo kyennyini amazzi ogenda okulaba nga gasaza appetite y'enkoko tojja kufuna amagi eziba zibadde zibiika togenda kufuna emigaso egyandivudde mu mazzi nga gagenze mu mubiri gw'enkoko ebyo nabina ogenda kubimiisinga enkoko zigenda kuba ziruuzinga n'ebirala bingi nnyo. Twogere ku nsonga y'abaveeti bano gye tugula eddagala mistakes ki ezibaayo kuba nawo abalunzi babasongamu nnyo olunno. Abaveeti abasinga tandika eddala mu maduuka gaabwe eddagala eruusi lye batuwa liba olwa lyayiseeko tebaagala bokufiirwa naye buli wampa eddagala eriri expired wano oba onkola bubi kwanze mba mmanyi nti Newcastle mugemye mumaze ogenda okulaba obulwadde bwongera kubeera kujja kunyiikirira gaye nagema nakola ntya zinkoko zinywa amazzi kati so tubasaba batunuulire nga amadagala ago gagaweddeko tubeegayiridde mugasuule mugajje mu stores zammwe mugakole ki mugasuule mu restockinga amadagala amalala. Nze ng'omulunzi sisobola laba nti lino liri expired. Kyembadde nzija nti nawe omulunzi fuwako okulaba ng'osomako nti ompadde eddagala teriiseeko likyaliko naddala mu ddagala ery'okugema eddagala ery'okugema eryo kubanga lino lisobola okuba nga lifetime yaalyo nga mpanvuko lino ery'ebisaketi eryaki so diraba nga litegekebwa myaka 2 omwaka naye tuli mutunulya ery'okugema lirina okuba mu fridge paka ng'ogenda kulikozesa ate obalaba ne woba olikozesa olina okuliteeka ewa nnyogoga mu fridge zaffe zino eza soda ez'amazzi bo balina fridges era zeezo naye temperature yeyawukana nti zibeera under these temperatures vaccines ezo zibeera under these temperatures kati bo baba bakimanyi naye ndi mukutunuulira nti nabo oluusi bayinza okufuna shortage y'amasanyalaze somewhere there kati stoko n'agenda afa bo tebagenda kikugamba oba tebagenda kusuula mu maali baristookinge naye tubeegayidde singa tekiba kibaddewo mutusaasire tufiirwa ssente nnyingi oluusi nga obulabe buvuddewa obulabe buvuddeeyo kati nga tuvudde ku maduuka ebiseera ebisinga baveeti abo abamu simanyi oba basomerawa naye abamu tebatuukiridde bakuwa instructions ogenda okulaba nga oluusi nga tebikwataganye kakati saa tuli mu era nga buli muntu asobola okukola research actually tuli mu mulembe oguli competitive ate omulembe omuzibu ennyo okunyonyola ekintu kubanga ngenda kusanga mukyafula byange nga ngenze ku Google nze ne baŋŋamba tetracycline akola bw'ati kati okunyonyola okutegeeza ekintu ekirala kyakola nyina okuba nga ndi mumanyi kati tubeegayiridde mu employing abantu abamanyi mwenna bannanyini vet shops ezo kubanga si buli muntu akola nti vet shop oba yagogenda osanga nga atuddewo asobola okuemployinga omuntu omuki so mu employing abantu abo kubanga abo advices zetutwala eno ku faamu zaffe tenetufiirwa omulunzi amwesiga 100%. Omusawo yaŋŋambye kati ebiseera ebisinga ogenda okulaba ffe tulambula abalunzi baffe aba batuguzeeko enkoko tufunayo akademi tubayitamu ne tubalambula naye ogenda okulaba ogenda n'okumuadvise nga nomugamba kino kikole bwoti naba nze omusawo yaŋŋambye
naye nga bambi oluusi omusawo amugamba nga tali informed bulungi. Waliwo eyaŋŋamba nti abasawo abamu oba abatunda amadagala abamu bagendayo lwa bbula lya mirimu naga sina kyakola kangwe wano mulimu tuyisanga ezo kese zibeerayo naye tukoze tutya naffe tulina okuba nga tuli nga twegendereza ffe bennyini omulunzi kikulu nnyo okugenda ng'alinako ka idea akatini gy'agenda okugula eddagala. Nze nkyagala nnyo mukole research gendayo nawe oba osobola okuchallenginga sigala nti challenging naye osobola okubanga omuntu wakugamba ekintu nga naawe at least kubanga wabawo olusi experience gy'ofunye nga oyise nti omulimu gukoze nnyo ofuna experience noba tewagusoma kino kyankuba luli nenkola bwenti katogenda nga ofunyeka experience akatono naye ate okola research ogenda weyongerako ki kati ogenda okutuuka eri nga nawe mwogerezeganya nga sigamba nti nze toŋŋambye eyo nze Google yaŋŋambye ate era nawe togenda bwoti mwogerezeganya mutuuke kuki kunzikiriziganya kyeŋŋambye nti nammwe mulina obuzibu mmwe baveeti nti okunyonyola kati abalunzi b'ennaku zino bagenda kubanyumiza Google yaŋŋambye internet yaŋŋambye so gwenyerera ku kintu ekituufu ate era omunyonyola omuntu okimuggireyo bulungi kugamba kino kubanga kigenda kuleetera kino kati ekirala obulwadde obusinga oba olusensobi abamu bagema nga bakozesa amazzi g'okunywa naye yes nga bateeka mu mazzi ag'okunywa kikolebwa era tekirina buzibu naye omanyi buli kimu kirina advantage ne disadvantage. Amazzi ag'okunywa mukyala Josephine otegeeza kigaano ŋŋamba ng'otaddemu amazzi mu nkoko vaccine abamu bagiteeka mu ki mu mazzi ne batakozesa mpiso kola drops ne batakozesa mpiso kukuba amazzi enkoko ne ziganywa through drinking water kyentegeeza nti kirungi era bakikkiriza eyo naye nze ogenda kusanga sikikozesa kubanga ntunulira disadvantages zaakyo n'advantages ng'oweeyinga n'olaba nti nze ndaba w'oteekamu vaccine mu mazzi enkoko zino zinywa ne zinyenya emitwe ne ziwoomerwa ng'omuntu w'oyinza okuwoomerwa enyedda amazzi enyenyeza olwo jjukira vaccine eno kitwale nti bulwadde egenda etobyaki ekiyumba mu mazzi mulimu vaccine kati enkoko yegenda kukwatibwa uyeesa oli mu kugema naye ate bugenda kugikwata toba tukugamba funa akafo woogemera funa oba kati nga baafu teekamu vaccine kwata enkoko mpolampola gigeme toyiwa ddagala oluusi abamu baba ku bwangu abalunzi bapenze njagala gema mangu ngenda ngate ngenda kukwata kirala bannange kiwa obudde kubanga kigenda kuleetera obuzibu mpolampola dropping webanga kuteeka ku liiso tonyeza mpolampola toyiwa ddagala mu kiyumba ligenda kukuleetera obuzibu gwe kennyini obeere nga weegulidde obulwadde oleese mu kiyumba so kati ebyo bintu ebimu abamu bye baba batamanyi ne bireeta obuzibu ddala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.